Shiba ne Palaso bazemo kuba nti bakolagana endongo etabuse. Twali tulowooza tebasobola kuddamu kutuula bonna, twali tulowooza tebasobola kuddamu kuba nti bakola bonna. Olunaku lwaleero tulina essanyu okutegeeza nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja ne Shiba Kalungi bazemu okuba nti bakwatagana, basisinkanye ne babaako bye batuukako bye tugenda okuba nti tukutuusaako ssaawa zino mpola mpola. Tukwanirizaako omukoto gwaffe omuganzo gumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Namaluni Kiboya Maksud Junior. Webale kuba nti wekomera wano, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga mpola mpola mwana wa mama. Tukwagala nnyo yonna gy'osinzidde okuba nti otuwuliriza, tukwagala nnyo yonna gy'osinzidde okuba nti otulabira, tukwagala nnyo webale kuba nti otubezaawo, webale kuba nti otusitula, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otusupportinga, webale kuba nti otuula obeera naffe ne tugaza omulina okuba nti etambula. Nkugambye amannya gange si malala, bampita Ntambi Kimso, Namaluni Kiboya Maksud Junior. Nakulwaleero nkuleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja kugatta ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Samari Kalungi, Shiba Kalungi ne Palaso. Tubadde tukimanyi nti bukyanga AK47 yafa, Palaso ne Shiba omukwano gwabwe bwe gwafiira, era nga bukyanga AK47 yafa, Palaso ne Shiba bayawukana mu kuba nti Team No Sleep yasobola okuba nti yeewalala mu lw'ensonga ezimu oba endala. Palaso yagenda mu maaso n'okuba nti ayambulira Team No Sleep, era nga mu Team No Sleep mwasigala mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi, Diamond Oscar, Rodney Y ne Jeff Chiwa. Mpola mpola mu kuba nti Palaso avaayo n'okuba nti agenda mpola mpola okutandika obulamu obupya. Palaso yagenda mu maaso n'okuba nti agulawo ekibiina ekimanyikiddwa nga Team Good Music, nga mu Team Good Music Palaso yakitandikawo ne Grenade Official okuli Grenade Official, Kevin Kira n'abalala mpola mpola, era nga ebiseera ebyo Palaso yali akola ne manager amanyikiddwa nga Jize mpola mpola. Wano nno Palaso nga yakamala okuba nti ayawukana ne Shiba Kalungi, bafunamu obutakanya, era nga waliwo olutalo. Shiba yagenda mu studio nakola oluyimba baluyita Kisasi Kimu, era nga Kisasi Kimu luno oluyimba lwawandiikibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Brian Nkwanga oba Jacob Nkwanga oba Brian Nkwanga, abasinga kumuyita Dr. Brian Nkwanga. Omwana oyo wekaliro Dr. Brian yawandika oluyimba olwo naluguza musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeff Chiwa. Jeff naluwa Shiba, Shiba nagenda mu studio nakola akayimba bakayita Kisasi Kimu. Kisasi Kimu wano nno kyatandika okuba nti kiteeka Pius ku bunkenke, eba oliawo Shiba yali aguddewo olutalo ku Pius Mayanja. Wano nno naddamu nata akayimba akalala, era mwe yatera ne vidiyo nga mulimu omusajja afaanana Palaso. Akayimba kano bakayita Wantama, kisajja gwe Wantama nze nviira Wantama n'ebisigaddewo. Kano akayimba bakasindikira musajja mukulu amanyikiddwa nga Payaso oba Palaso. Palaso yatandika okuba nti akaaba amaziga n'okuba nti yejusa lwaki yava mu Team No Sleep. Palaso yeebuuza ensonga nnyingi lwaki Shiba atandika okuba nti amusojja n'okuba nti amugulako olutalo. Wano nno yagenda mu maaso n'akola akayimba bamanyikiddwa nga bagwamu okalukola. Palaso enyeje kiri nti yali mupya mu system n'okuba nti oba oliawo yayita namanyi bulungi nga batandika okuba nti bayigenzibwa n'akasente musajja watu yayita nafuna bulungi nga yakakomawo tamanyi na system bwetambula nga te Jeff Chiwa alina akasente. Bwe yakola akayimba ke bayita bagwamu bwano nno Team No Sleep yagenda mu media n'eraga nga Palaso bwalina olutalo ne Shiba. Wano nno kikulaga nti Palaso yali openinzewo olutalo, bayali declarinze olutalo ku mukyala. Fano nno kyatandika okuba nti kyafectinga Palaso, era nga batandika okuba nti bapima Palaso mpola mpola. Olutalo no lwagenda mu maaso, era nga twagenda okulaba nga ne Rodney Y Kabako aluyingiddemu. Tulaba Rodney Y atandise okuba nti awalampa Palaso. Shiba agezaako okuba nti avuula Palaso. Kino nno kyaleka Palaso mu maziga n'obunkenke. Kino nno kyatta kaliya ya Palaso mpola mpola, era nga Palaso ebiseera ebisinga yabimala nga yeemulugunya nga te Shiba awatopinga chatsi mpola mpola mu kukizuula nti oba oliawo
Amusajja mukulu alina okuba nti yeesonyiwa ebigambo by'abantu akose tutike ku music we eyali agenze wano nno bagenda mu maaso n'okuba nti yes mpola mpola arealizing era nga Pallaso mukuba nti bajizi bagenze Pius yagenda n'atuula neyekuba mu kifuba n'agamba nti okwejjako olutalo ne Shiba kijjamu emirembe kubanga Shiba y'omu ku bantu be basinga okwagala. Pius Mayanja obulamu bwe tomuyinza kumubuulira bayimbi balala ayagala nnyo Shiba n'obulamu bwe kogatta ne Spice Dana era nga mukuba nti ayagala nnyo Shiba. Pallaso yagamba nti nze Shiba sirina buzibu na Shiba because Shiba talina kiyankulanza obuzibu ennali nina nabulina ne Jeff because ensonga zange zaali very simple muganda wange yafanga ne mu mikono gya Jeff eyo nno Jeff mukuba nti agezaako okula ebintu bye byanyiriza nange ne tata wange nanyiga nange nenyiga nenjabulira Jeff sirina buzibu wona ne Shiba kalungi era bwe naaba benkipinga obusungu oba midiya eno neraga nti yes mpola mpola nina obusungu ne Shiba kijja kulaga nga nze omusajja bwendi omunafu era Pallaso yasala okuba nti yeesonyiwa Shiba. Pallaso yatandika okuba nti awana Shiba buli gyagenda. Pallaso yatandika okuba nti ayagala Shiba n'obulamu bwe. Pallaso yagenda mu maaso nga ayogera ku Shiba buli wagenda era nga Pallaso mu bigambo ebisatu byasinga okwogera tasobola kwogerako ku muyimbi n'atayogera ku Shiba kalungi. Pallaso agamba nti Shiba y'omu ku bayimbi basinga okwagala beramu ku bantu abali real basinga okuba nti amatira kyaddaki nga yakamala okuba nti ajjayo olutalo kujjawo oba akantu konna akabadde kamuli ku mutima. Pallaso mpola mpola yatandika n'okuba nti ata music era nga byesonyiwa abadde aza kukola hit after hit. Ye muyimbi mu mwaka gumu alina ennyimba 8 nga zonna ziri ku hit ntandikira ku Destroy nenza ku Hana remix featuring Jose Chameleone ezo ziri 2 ne tugattako Wine and Wine olwakusatu natakirira that is number 4 natekiro mu nzikiza that is 7 that is mukaga oba 5 natakirira nata ekiro mu nzikiza January nga atandise Pallaso atadde akayemba bakayita akomerere kafuka akomerere ne kagenda mu maaso alina Wikid featuring ebirangirangi alina Omaze featuring Daddy Andre atenga alina tune endala bagiyita malamu zezimu ku nnyimba zitasinza okubeera nga za tabu era sawa zitugenda Pallaso mu Uganda ayokira ddala. Pallaso y'omu ku bayimbi abakyasinza okubeera nga batabu mu Uganda wetogera now nga byonna abikoze. Shiba kalungi yagenze na scoopinga nomination mu International Awards that is MTV oba Mama Awards Mama MTV Europe but mutana mukulu yagenze nafunayo nomination era nga nagenda mu maaso n'okuba nti scoopinga musajja wattu mukyala watu nga scoopinga ne mu African Entertainment Awards wanono. Pallaso yagenze ku mukutu gwa Facebook n'agamba nti konsi Queen Mama webale kuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti representinga Uganda webale kuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti owuba bendera ya Uganda. Kino nno kyamazeewo empalana yaabwe gye babadde ne Shiba era nga bano ababiri batandise okuba nti bogerezaganya mpola mpola tuwulira Pallaso agamba nti ye ayagala kukolayo ne Shiba kayimba kalala ate nga ne Shiba yavudde n'agamba nti mu Uganda wetwogerera Pallaso yalina akayimba akakyasinza okuba nti kamunyumira bakayita malamu era nga Shiba agambye nti talina muvubuka mulungi asinga Pallaso mu Uganda tewali muyimbi alina talent yenkanana ya Pallaso. Shiba agamba nti mu bulamu bwe ayagala Pius Mayanja n'obulamu bwe era nga y'omu ku bantu basinga okuba nti enyumirizaamu n'okuba nti ayagala era agambye nti Pallaso waligwa era agambye nti ye fani wa Pius Mayanja. Bigambo byani bya Shiba kalungi agamba nti Pallaso y'omu ku bantu abakyasinza okuba nti bamunyumira y'omu ku bantu abakyasinza okuba nti bamunyimbira ebintu ebimunyumira y'omu ku bantu abalina talenti bye bakkirizaamu nga talenti zaabwe sizakupanga nga zaalaale agamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja waddala era nga buli kyakola akyegomba. Shiba agamba nti kekasero okuba nti baddamu bakwatana ne Pallaso bagenda mu studio bakole tune because bafani baabwe babadde babeesunga bafani abamanyi Pallaso ne Shiba owa Golden Law baagala okulabayoko yes oluyimba olulala nga Shiba ne Pallaso bayingidde mu studio era nga Shiba yetwogerera agambye nti walabira ku Pius Mayanja amukwata bukwasi ne bagenda mu studio ne
bakolayo oluyimba. Kino kiraga nti bato yaabwe gye babadde nayo eweddewo era nga Pallaso ne Shiba bazze bakwataganye bali konserize. Wano nno tujja kuwulira engoma ku ngoma. Bano nno batandika okuba nti batadde ennyimba ku luyimba tujja kuwulira engoma era nga Shiba ne Pallaso egenda kubeera toughest combination mu Uganda. Baana ba maama bano abaana be bakwatagana bulungi ne baddamu okukola tunes yadde nga tebali wamu naye ne bakola tunes nga 3. Uganda temulina kyemugenda gigamba. Pius agamba Shiba yamusingira, Shiba agamba Pius yamusingira. Wano nno tugenda kulaba engoma ku ngoma Pius Shiba. Yes, mugalinde tujja kuba nti tubakutuusako lubagenda mu studio tunaba tukutuusako mpola mpita ntambi Jimson Amarich Boy Max Sudi Junior.